waliwo kye babala. Olukwe luno muluzanye ebbanga meeting zituula ku popopopo. Naye ngenda bayingulira squad egenda okubalabisa basajja mmwe. Era nammwe abanupu abatuula mu meeting zino amanya gammwe ngenda gasoma. Politics we Uganda olemwa. Kikwewunyisa nti ebiseera bingi bannayuganda babadde nga balowooza nti waliwo ebibiina by'ebyobufuzi ebiri ku lwa bannayuganda ng'omulamwa gwabyo birwana okununula eggwanga lyattu Uganda okulijja mu mikono gya Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era bannayuganda babadde n'essuubi lingi mu bibiina ebyo nga balowooza nti oba oli awo DP bw'enaabeera emereddwa okututaasa waakiri FDC n'etutaasa ne batuggirawo mwami Museveni. Kumbe bannayuganda kye batalowoozaako nti ebibiina bino byonna biri mu nsawo za mwami Museveni. Tuve ku bino ebibaddewo juzi nti DP mwami Museveni yagisonjodde jjo n'agitwala mu butongole. Wabula kuvadde badde mu mikono gya mwami Museveni nga bateekamu n'ensimbi bazanyisa obuzannyo bw'okudingisa bannayuganda babakakase nti ddala bali ku mulamwa gwa kukyusa bukulembeze. Bwetyo ne FDC tubadde ne Dr. Kano Kizza Besigye okumala emyaka 20 beddu. Bannayuganda ne baagala nnyo Dr. Besigye era nga bagamba twafuna omununuzi waffe. Budde bwonna bwe katalijjiri ayinza okutugirawo mwami Museveni. Kumbe tetwamanya nti era nakyo kiguumaaza. Naye Omuganda agamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira we zenkanya emyoyo. Mu kubeera nti babadde bazanya emizannyo gyabwe era nga bo politics bamanyi waakulyamu buli nsimbi. Laba Mukama Katonda waleeta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu from nowhere. Tewali yamanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja nga w'amaanyi. Era mwami Museveni yajja nga yeewaana ebbanga ddene ng'agamba nti budde bwonna tuyingira 2021 tewagenda kubeerawo opposition party eyimiridde. Ng'agamba nti NRM ku 2021 ejja kuyoola buyoozi. Naye ekyabakuba enkyukwe kwe kulaba nti NUP yajja nga tebagisuubira ate n'ejja ng'ekulemberwa omuntu gwe batamanyi nti asobola okufuuka kyali olwaleero. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali musajja muyimbi ng'amanyikiddwa nga Bobi Wine. Mu kuyingira ebyobufuzi bangi baamunyoomanga nga bagamba wa oyo omuyaga agenda kukola ki. Naye olunaku olwaleero yatadde ebibiina by'ebyobufuzi ebibadde ku opposition ku bikukujju. Olwaleero bonna bamwekokkola era nga bamulwanyisa bagamba tajja kubeerawo. Bakola ekisoboka kyonna era balwana nnyo nti waakiri baggulewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya kijje mu linnya eddala nga si ku bino ebibaddewo ebimanyikiddwa bannayuganda. Naye nga mention yakyo kusaanikira NUP era baagala nakyo bakikulembeze Muganda kubanga balowooza nti okwagala Bobi Wine abantu bamwagala lwakuba musajja Muganda. Bwe batyo bali mu kuyiya lukwesikwesi batekewo Erias Lukwago ng'omusajja Omuganda akulembera ekibiina ekipya ekigenda okugunjibwawo. Kyova olaba nti entalo nnyingi mu FDC olwaleero baagala bakyawulemu babagambe abeekutudde ku kiwayi kya FDC ya gundi bakoze ekibiina kigenda kuba kiriidingibwa Erias Lukwago omusajja Omuganda. Kakati embeera eyo wuliriza ensonga zino kizatandikira otegeere politics we Uganda wa watutwala. Uganda ze mbagamba ebigambo ebimu omanyinze oli waddembe okunjagala oba obutanjagala. Oli waddembe okunnamusa oba obutannamusa. Kasita mbeera nga ndi kwagamba amazima amatuufu ag'ensi yange. Najja wano mujjukira bulungi mu kalulu akawedde aka 2021 Yoweri Kaguta Museveni bwe yabba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era waliwo ebbugumu ly'amaanyi nnyo. Mu kalulu kano abantu bangi abaweebwa ssente okulaba nti president Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulemesa okugamba nti yogera njala kwesimbawo. Era bangi ne baleeta ebiboozi byabwe. Bangi ne bagezaako okumugamba obaddeyo ku bubaka bwa parliament osobole okubeera leader of opposition. Oba ekibiina nga bwe kikyali eri ekito tukole bwe tuti ne bwe tuti. Era bangi ne bagezaako okuteekawo embeera yonna okulaba nti wekitiibwa Bobi Wine president teyeesimbawo oba bwe yeesimbawo embeera yonna ekola ki ebeerawo. Nfunye amawulire information gye ngenda okubawa era njagala mukiwulirize bulungi. Nsaba mutagingire leader of opposition
Honorable Mathias Mpuuga Nsamba abaka baffe aba parliament era nsaba muntagingire n'abantu bano wammanga. Honorable Muhammad Segirinya njagala ojje ku video eno. Honorable Alan Sewanyana njagala ojje ku video eno. Era n'abano bengenda okwogera abaali mu lukwe ne mukwatagana ne Frank Gashumba okulaba nti omugenzi Jakana Swaimani Nadduli agibwawo bunnambiro. Video mugenda kugiwulira. Era n'abagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi. Omanya I told you. Ebintu bino bikolebwa mulooza abamu tetumanyi. Tagging omusajja gwe bayita Richard Sebamala. Mulooza ebimu tetumanyi. Najja ne mbagamba wano waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyawandiisibwa ekya National Leaders Forum. Era ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kino meeting zituula era nga meeting zino ne mu diaspora ziri mu kulikulutinga abakulembeze. Ekibiina kino ekya National Leaders Forum waliwo mu kaseera kano meeting eziriwo wakati w'ab'ekibiina kya National Leaders Forum n'abano aba FDC. Erias Lukwago meya w'e Kampala njagala ojje ku video eno nkugamba ebigambo bino. N'abantu abaali mu ssuubi njagala mujje ku video eno mbagambe ebigambo bino. Mujja kubitegeera. Bannayuganda byemulaba mu FDC byemulaba mu Forum for Democratic Change script mpandiike. Script mpandiike. Byemulaba mu FDC engeri gye babifunzeemu from day one. Kambawe amawulire era bannayuganda mugenda kubonaabona nnyo. Kubanga nze mbalabula ne mbagamba politics. Nze ebintu ebimu bwe nava mu ekereziya ne nzija mu politics waliwo bye nasanga ne neewunya. Ntandise ntya. Dr. Kano Kiza Besigye Warren Smith abaddewo emyaka ameka? 2. Myaka gye yaliwo gyali 2. Ne mumulonda n'abeerawo ne yeefula ateekawo embeera n'akola buli kimu. Dr. Besigye ne ttiimu ye emyaka gyonna gye baabeerawo nga bakulaga balwana bali bumu era ng'embeera yonna bagitaddewo. FDC njagala Lukwago ojje ku video eno kuba ngenda kuwa information ojja kwewuunya. Mu kaseera kano abakulu bano baavaayo nga bakulemberwa Ibrahim Ssemujju Nganda ne badda ensambya. Ssemujju n'ategeeza nti ssente zaakola ki? Zajja mu kibiina. Ssemujju era ekimu kye yayogera n'agamba batuvunaana muffe abamu tulabika tuwagira Nup. Naye nga tolabangayo yadde kadaala nakamu. Ibrahim Ssemujju Nganda ng'ayimiridde kadaala ng'agamba muwagire Kyagulanyi tekyaliwo. Era nga tolabangawo lunaku na lumu Ibrahim Ssemujju Nganda ng'agenze oba ekamwokya oba alazeewa. Era script eyo ey'okubo ekiwayo ekyo kati bano abasajja njamutegeere politics. Njagala mutegeere ebyobufuzi. Njagala mutegeere kye babala. Era gwe owa Nup woddeeyo n'olowooza nti Besigye bamuvunaana ng'abo bamwawulidde bwe bawumuzza ku buwanika eyagambye omanyi Besigye ne Nandala abo bonna script mpandi. Mbu Besigye yali atugamba tuwagire Kyagulanyi era bwe batuyita mu lukiiko olwaseewa muggwawo muwagire Bobi biki. Besigye mu kalulu akawedde wowe yakolera single statement nti Kyagulanyi tumuwagire. Era Besigye teyalabika wa Muliyati. Era owekitiibwa Dr. Besigye mu kalulu akawedde gaali maanyi g'Abannayuganda agaagamba ffe tulaba wano we wali ekiki ekituufu. Script eri ludda wa njagala muwulirize era kye bapulaninga kyekirwa. Abantu be mwalaba ensambya
Besigye yasinkana Nandala Mafabi ne Amuriat bayina enkayana zaabwe ez'obukulembeze. Sente Nandala badde bazijjayo wa Museveni, n'Amuriat sente badde bazijjayo wa Museveni. Dr. Besigye yakola endagaano wakati we ne omuloodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago, ng'era Erias Lukwago ayina okufuuka presidential candidate. Era kino kyali kyakolebwa nga 2021 Erias Lukwago yayina okujja okwesimbawo kwa president wa Uganda. Era nga Erias Lukwago bamubalidde ebisanja 2 oba 3. Ayimiri Besigye bamubalidde gye emyaka gye ne bagamba Lukwago ogenda kujja. Laba Katonda bw'ayiwawo ow'amazima nannyini masannyalaze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agwa mu ddiiru. Kati Lukwago gwe weebuuse ku mbeera eyaliwo, Oweekitiibwa Erias Lukwago yali talaba masannyalaze butegatta ku Nupu, butegatta mu budde obwakazigizigi nga muganda munne obudde obwo Kyagulanyi Robert Ssentamu muganda wange nga ne bwoba muzibe ogamba bugambi ya Rabbi nakuwagira Kyagulanyi. Kaakati Besigye ayina ebitundu 2. Ekisooka Lukwago ayogera nabo, basemu bano ba Nandala Mafabi ayogera nabo. Nandala Mafabi power bano abalala abasigale najja nakubi nga bamugamba titusobola kukwata kintu kyaffe nga bwe kiri tukikwasa omuntu eyakajja, tekisoboka. Naye ng'oli yamusuubiza. Era Ssemujjuŋŋanda wano bamuleetanga kagologosi kulembera kintu. Kati bano abakulu ekigendwa kyabwe kiri luddawa, era njagala muwulirize bulungi. Besigye bwe yali akola press conference e Katonga, lwaki yeesibye nnyo? Lwaki Dr. Besigye yeesiba nnyo mbu ffe bano lwaki tebatwagala mbu FDC tugitwala mu Nup? FDC tugitwala mu Nup. Njagala kubabuuza bannayuganda, Oweekitiibwa President Kyagulanyi avudde ebbanga ddene ng'asaba okukwatagana mu bibiina. Era abamu ku bantu ba strongholds oba ab'oku lusege lwa Dr. Besigye ba Ingrid Tulinawe n'abalala be badde bavaayo nga bavoola Oweekitiibwa Bobi Wine president, be bavoola people power. Waffe twali tubiraba. Salamu Musumba ng'ayimirira ku TV n'ayogera by'ayogedde. Mu buno obudde balaba nti Nup eseesedde, balaba nti Oweekitiibwa Bobi Wine amaanyi ge mangi, era bano akakodyo ke baagala okukola njagala mukawulire bulungi. Era President Kyagulanyi tulina okubeera bagezi. Ebyo byonna nga bikyaliwo ebityo bazzaako ki? Abantu abatandika kino ekibiina abamu ku bo bali mu NUP olwaleero, era nga bakimanyi bulungi nti NUP kibiina ky'amaanyi nnyo, era bakakasa nti kiyinza okukwata obuyinza. Naye bali mu NUP si lwakuba nti baagala, wabula baweebwa ddala n'ab'omusimbi bamenyeemenye ekibiina kye NUP. Bangi abagezaako okusuula NUP ne balemererwa. Kakati olwaleero bagenda kumerukira mu kibiina ekipya, era ekibiina ekyo lunaatandikibwawo bwe kiti. Bo babala 2026 basuubira nti okuddamu okukyusa obukulembeze kunaatuuka mu 2026. Babala nga tusemberera 2026 awo bakulyetinga ekibiina. Olwaleero nabano beekugamba bannaffe betulinawo mu NUP bagenda kuvaayo bameruke bagambe nti nze okusinziira ku biri mu NUP tetukyakwatagana n'abakulu baliyo. NUP terina lugendo, ffe twegasse ku kibiina ekikulemberwa Erias Lukwago kasita naye Muganda nga Kyagulanyi Ssentamu abadde akulembera eri mu NUP.
bwe batyo balowooze nti banaasika abantu abawerako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamerukawo n'asika bannayuganda bonna abaali basaasaanidde mu DP, FDC, UPC n'abamu mu NRM n'abajjayo n'abagatta ku kibiina kye na bano basuubira nti bagenda kusika abantu bwe batyo naye mbajjukiza nti bannayuganda baasalawo nti NUP kyekibiina kye tulonze kyekigenda tutuusa mu bukulembeze obupya kati sikakasa nti menshoni yammwe enaayitamu kye bassaako kye kino obukulembeze bwe Nebanna Nup Besigye ali nabwo ekyo kyo Lukwago takimanyi era bano baatudde ne bagaa kati Besigye gwe pulezidenti wa red card nti kakati tukoze tutya kubanga Lukwago nga olaba eri bannandala mafaabi tiimu yaabwe kirizo bagaana Besigye tagenda bano Lukwago tebagenda kuddamu kufuna FDC era bebagenda okulonda baatuta amannya gaabwe ebyo balonze Katonga ne babitwala ku electoral commission ne bagamba ife secretary general gwe tumanyi ye Nandala mafaabi mugenda awandiika ebbaluwa kati muganda wange Erias Lukwago Ssemujjuŋŋanda n'abalala ono waswabirigga omupiira azannya ebiri waswabiriggwa n'ebbaluwa eza chairman yazijjeeyo era waswabiriggwa gwe weebuuze omanyi bannayuganda temulaba poliisi bino bitunulire biri okuva saga ya FDC lwe yatandika poliisi badelegates ne bayingira Katonga we basuze n'okusula ng'ebalaba bulungi poliisi badelegates ne babeerawo bulungi ne bagira abamu era n'abazze ne bayingira ne badda munda poliisi ne bakkiriza bulungi ne balonda bye balonze eno ku biiki eno ne bakulaga nti bateekayo tiyakasi okuteekawo ekintu kyabwe kye bavuga okulaba ono katemba waabwe bamukomezaawo nga Bobi Wine atandise otambula eggwanga ono katemba waabwe bamukomezaawo akavalinga amawulire kubanga bakimanyi kye tuzzaako nga president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo eggwanga kigenda beera kizibu kyobola ebimotoka bya tiyagasi babitaddeeyo amawulire bwe gazidde eno bw'atambuli ati akoze bw'ati bannayuganda mubeere babuufu era bano abakulu balina ekisinde kyabwe kye bagenda okulonkinga bano abakulu kati bano bagamba siba Nebanna Nup bateekewo ebiwayi naye nga kkirizo bagaana bonna Museveni abagavaninga kkirizo bagaana temuyinza kwesiriwaza basajja mmwe muli emulwanira FDC mulaba eggwanga liri mu mbeera mufunye omuzira omusajja atasaaga omusajja ayimirira ku mazima Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe babaga babagamba nti mwali musaba FDC ewagire Nup nga gwe musango gwe bagamba essaawa zino mugenda kuddamu era kuggulawo kibiina mwemwe munaakyuka mirundi emeka mu kusooka mwali reform agenda kati ne muva mu reform agenda simatuzze eno waliwo embeera bano abakulu gye baagala okubavugamu bannayuganda ssente zaayingira njagala kubuuza abakulu bano wammanga njagala kubuuza mukulu Nandala mafaabi ssente ze waleeta n'oziwa Dr. Besigye n'azikuterekera Dr. Besigye yali omuwanika w'ekibiina bannayuganda mubazanyiddeko nnyo basajja mmwe bannabyabufuzi mulooza tetutegeera bannabyabufuzi abasinga bwe mweyagala abannandala babeeranga ku nnyonyi Besigye bali ku nnyonyi baani bali ku nnyonyi bakyala baabwe babeera ku manyonyi bannayuganda ne babonaabona ne batwogera ku nsonga z'abantu abafamire zaabwe nga be bali ku nnyonyi abaana ne babasiba abaana ne babeera mu kkomera kati essaawa zino bali mu political bulingi kino kigenda kulya muganda wange Erias Lukwago muganda wange FDC naye erina akabondo kaayo nti bano bebaayo nti bebano ate ekyayamba Nup olaba waliwo akabondo k'abasajja tabafuna ku bifo bino nga ne babeera nga basekretary general mu Nup waliwo abasajja ababala era nga bagamba bannange awo tulina okubeera soba
olaba ebiri mu FDC ebyo ne DP bwe byali. Kubaye Museveni ajja n'apulantingamu busajja bwe. Museveni yeyo master plan ye yazanyisa. Omanyize mbagambe ebigambo bino ne mulowooza nti mumira nsanafu nzize kugira mu biro tuli mu lutalo lwa kujjako muyeekera. Oyenna era kyova olaba oyenna agezaako okutuzza mu mbeera ez'ekisu tumukuba era lwe yankubidde ate Comrade ne mga Comrade bino bye tulimu bya ddala Comrade lekaleka nze gasiseka kati mwegendereze embeera eziriwo. Embeera endala gyatuwulirize era njagala munnayuganda wenna ogifune bulungi kuba soose eri mu FDC ne mbabuulira ekiriyo ne mbabuulira ekigenda mu maaso. Kupu nayogera ku kupu mugimanyi. Kupu mugimanyi. Kakupu bana baali bategeka okulaba nti kupu president kyagula banange Katonda ayina engeri gy'ayisaawo ebintu. Abadde bepanga mbu balina president waabwe. We jabo Katonda yebale nnyo Katonda yebale njakumwebazanga. We abaali bagamba balina president waabwe kupu yaabwe. Katonda ayina engeri gye yaleese ekintu kino we bakkiriza omukulembeze waffe n'ataabula. Batunudde ne ba abonadde bewagamba balina kandidate waabwe. Bonna bawulidde obulimaawa ne batuuza meetings ez'okulaga akasajja nga kalina amaanyi. Bonna ne badduka ne bavaayo gye bagambye abasajja bayi omu wuliriza kankunyumiza tuba tuyingira mayuge tumaliriza n'abiraba yalinnyirawo emmotoka ye nga we omanyi kino kye kyayambye okutambula. Mama nyabo mubirundeka we ala kyagula gyalina ebikisa. Omusajja alina laaka is like Napoleon Bonaparte. Waliwo kupu eyabadde nga gambye buli kimu bakisetinga balonda dda president secretary general balonda dda omwagezi nga baliize kimo manduso naye batudde mu meeting ne bagamba omusajja ayina abaaji omusajja ayina amaanyi omwera omubaka omu yakubire nagamba Katongole nga twabadde tugenda Tomera ne bagamba mmwe temulaba abasajja baali